Weewaawo akati omukyalo ono yeddira nti akati omukyalo ono agambye nti yafunye obubaka ng'agenda ku mukolo oba ng'agenze ku mukolo. Omukolo bwe yagutuuseeko yasanze abakazi n'abasajja bazina okufa obufi era nga banyumirwa ku mukolo ogwo. Era ogambye nti kwabaddeko tenti eyo ng'eri mu langi enjeru ndowooza n'eya gold. Akati bwe wayingiridde ddala mu mukolo wakati kyovudde osalawo ogende eri mu tenti munda. Akati mu tenti munda n'ojja osangayo omukyala. Omukyala gwe wasanzeeyo yabadde ayambadde peti, nga peti nzirugavu naye nga peti eva eno waggulu paka wansi ku bigere. Wagenze okwetunulako nga naawe oli mu peti. Akati kyewavudde weewuunya ekintu ekyo, omukyala oli ali mu peti naawe ng'oli mu peti zonna nga nzirugavu. Kyewavudde ogamba omukyala nti nga twambadde bifaanana. Omukyala oli najja kugamba nti tolaba nga tuli banjawulo oba nga twambadde byanjawulo ku balala ku mukolo guno. Omukyala oli n'akuddamu nagga nti gwe tolaba nga tuli banjawulo. Kati kyewavudde oddamu n'omubuuza nti naye nga ndaba nga abambadde obubi. N'akuddamu nagga nti tetwambadde bubi. Omukyala oyo yabadde mu peti nga n'obuviiri bwe butoototo nga buto nnyo. Akati ogambye nti bwe wavudde awo n'osanga omusajja nga ali mu mpale enzirugavu ne saati waggulu nga ya bikuubo ng'asitudde omwana omwaka nga gumu n'ekitundu, naye ng'omwana oyo abadde alina endabirira nga nnungi, omwana nga munyirevu. Ne weebaza omusajja n'omugamba nti weebale kulabirira mwana. N'akuddamu nagga nti kale obanga oli wanagga nti weebale kusiima, bwe bubaka bw'obwo. Kakati gye bweyongedde wagenza okulengera ng'olaba obunyonyi mu bbanga, kyokka wabadde ne muganda wo Nakato mu kaseera ako. Kati gye walengedde obunyonyi mu bbanga n'ogaa nti enswa zandiba nga zibuuka, n'ogendayo okwatira Nakato enswa. Omwami ono n'akubuuza nti oli enswa? N'omugaa nti nedda, enswa zino nzikwatira Nakato. Kakati awo we wakomye. Akati njala nkuvunula obubaka buno obutegeere bulungi. Akati mu kaseera kano bangi bwaki, ebbanja lyo we litudde mu kaseera kano, omukolo gwe wabadde ogendako essaawa eno tosobola kumanya kye bakugamba. Eyabadde embaga ate olina we watuukidde n'olaba ng'ate muli mu ttale, otegeera ki? Wagenze ku mukolo ate olina akatundu watuukidde n'olaba ng'ate ogubadde omukolo ng'ate muli mu ttale. Olina ky'oyinza okutegeera mwawo. Bakugamba ki? Olwo lutabaalo. Omukolo gye mulaga, embaga gye mulaga. Ebiseera ebisinga obungi abantu bwe bavanga ewaka ne bagenda oba mu mbuga y'omusawo Muganda oba ewantu wonna oba okwaza lubaale oba okuba eŋŋoma oba okuyita lubaale oba okutereza empewo, eyo yeebere embaga ya lubaale ebiseera ebisinga obungi. Kubanga mwe muyinza okulaba nti empewo zisobola okujja ne zibatuulako, oluusi empewo zikumenya, oluusi mayembe gakulinnyeeko n'okoowa nnyo, oluusi enkya n'olwana namu omusujja. Gwe ng'owulira wamenyese, olina amakoowukoowu biki, naye buli mpewo ejja ku mutwe n'ejja ne ku muganda wo gundi, oba empewo ne zijjako ku mutwe ne zibaako bye zoogera, eri mu butalabika ebyambaga yaazo. Zo ziba ku mbaga. Empewo esobola okujja ne kukwata ku mutwe n'ekukuluusanya n'ekuvulungula n'obuuka n'olinnya mu muti waggulu n'otema ssama n'okola ki. Zo empewo ziba ku mbaga era ziba ku mukolo. Kakati ekituntundu ekyo wakirootedde mu bwampewo n'obw'omuntu. Kye kituntundu kimu mu bitundu bibiri. Waloose ng'ogenda ku mikolo, emikolo gya lubaale si gigyo, emikolo gya misambwa. Embaga y'emisambwa kye ki? Tambula ogende okwasaganya ensonga bajjajjawo basobole okuva ku ttale. Y'embaga yaabwe. Buli lwogenda n'obaako ekintu ky'okola oba n'oteekawo ekibbono nga bajjajja mutuule muno,
eba mbaga yaabwe. Buli lwe muzimba enzimba y'ekika ng'ebadde yagwa, Lubaale yenna n'ava ku ttale ow'Emigga, ali Mayinja, mu Mpopogoma, mu Njazi, ku nnyanja. Lubaale yenna ne mumukuŋŋanya ne mumuteerawo empagi n'amala agisiima bw'ati. Mu butalabika, Lubaale aba n'omukolo gw'embaga kumpi gutwalira ddala ennaku nga 9. Era ebiseera ebisinga abazzukulu bwe baateekangawo embuga ewaka, Lubaale yabagambanga nti musooke mwebake wano, oba ennaku 9 tujja kubabuulira. Akati ebiseera ebisinga obungi njagala mwegendereze nnyo ekintu kino nti bwe mubako ekintu kye mukoze kyonna ekya Lubaale ewaka, Lubaale asobola obbakwatirawo ennaku 4, oluusi 9, oluusi 18. Mwe mubeera mukaaba makoowukoowu naye nga ye Lubaale embaga ye tennaggwa, ate nga Lubaale atudde mu mmwe, kati nga tosobola kusimbulawo kugenda. Akati omukolo gwalabye ng'ogendako kwabaddeko tenti nga ziri mu kkala enjeru n'eya gold, kwaddeko abasajja n'abakazi nga bazina. Egyo gy'emyoyo gy'abajjajjammwe. Gwe okusitukaako ogenda obeeko by'otereeza, bajjajjammwe babeera bazina gunteese. Akati bwe wayiseewo n'osanga omukyala eri, mukyala yabadde alina obuviiri nga buto nnyo, ng'ayambadde peti, wagenza okulaba peti gy'ayambadde ng'ate naawe gy'oyambadde. Ne weewuunya nnyo okulaba ng'ofaanana n'omukyala, era n'omubuuza nti kituufu nga twambadde ebifaanana? Nakuga nti tolaba nga tuli banjawulo ku mukolo guno, kituufu? Omukyala oyo maama Naalo ng'akutuddemu akulaga ki? Kubanga omukyala yagambye nti ebyambalo bino binyiridde nnyo era tuli banjawulo. Naye kiringa nga bonoga nti abasiru n'abasiru basisinkanye. Akati omukyala oli Musambwa, omukyala oli maama Naalongo, omukyala oli kyayambadde akugamba nti naawe kyoli. Omukyala oli ali bwereere aga naawe oli bwereere. Omukyala oli tajjudde aga naawe tojjudde. Okitegedde? Kyokka wamubuuziza tolabanga twambadde bubi? Omukyala n'addamu n'agamba nedda, gwe tolabanga tuli banjawulo, gwe tolabanga tunyiridde. Naawe nokkiriza. Kyekitundutundu omuntu bayinza omugambira nti togenda kukola mulimu ogwo, ono n'agamba nti nina okugenda okukola. Kati wagamba nti nina okugenda okukola, n'agenda neyeebuuza ku Musambwa. Olw'okuba ono kyekirowoozo ky'alina, mutima gw'alina okugenda okukola, Omusambwa ne gumugamba kale genda okole. Bw'afunirayo ebizibu ng'aga kino baakiŋŋamba, ebiseera ebisinga obungi emisambwa gitambulira ku ndowoozayo. Kakati ku mukolo guno osanzeko omukyala ali mu peti yokka etuukira ddala ku bigere, naawe oli mu peti, otegeera ki? Omukyala oli kyali kyoli. Omukyala oli ekifaananyi ky'omulabamu ky'olina okweyisa. Omukyala oli bw'abanga omulabyeko obuviiri buto, tolina kukola nviiri, olina okweyisa nga ba Betty Nambooze, ba Janet Museveni, ba Betty Kamya, abantu ab'enjawulo abatakola nviiri, abatali bakozi ba nviiri. Olaba omukyala mu kibuga nga yetakola nviiri ate ng'ali bulungi. Naye ne weebuuza nti ye emisono gy'enviiri gyonna ye yabulwamu akaviiri k'asobola okuteeka ku mutwe gwe, ate ng'oluusi ssente azirina era mugagga. Naye abantu nga bakula wabeerawo ebintu ebimu bye bayitamu, era n'akula ng'abiwa ekitiibwa. Gwe n'omulaba ng'olaba takola nviiri, nviiri ze zibeera nnakyo, ateeka muteesi kizigo n'agenda wali oluusi ne bagonzaamu ebintu bwe bityo. Naye ng'omulaba muntu mukulu, ate ng'omulaba mu kyakya abeerayo, mizikiti abeerayo, buli kimu, ate nga ssente weeziri. Akati nno bano babasiru ab'ebyulo oluusi omanyi omuntu omwavu ku nsi kuno yasinga okukyusa enviiri. Abantu abatalina mirimu gigasa b'osanga mu masaaluuni nga bakolerayo ddala amaka, era nga buli saaluuni bamumanyi. Buli budde, buli wiikendi ne bwe guba mukolo alina fasoni gy'abayagala mu mutwe, naye nga ssente talina, nga ne ssente ziwerera abaana zimwekubya mpi. Ate n'osanga abantu abalina amakulu mu ggwanga, abantu abakulu, abantu abanene, abantu abalina ensimbi, nga ye ebyenviiri abiraba ng'ebya bulijjo. Aye n'olaba oli nga ye bw'aba tatadde enviiri mu mutwe tabeerawo. Ate ng'omuntu omulungi, Katonda gwe yatonda nga mulungi, tebamukwana lwa nviiri, wadde kumyusa mimwa, wadde kukola ki, wadde kuteekako kisige, ayipenso. Osanga omukazi ng'atadde gundi lipstick ku mimwa, omumwa nga gulinganga ennyuma, ate nga lwayongedde n'okubijja, nga bw'omutunuulira emimwa alina engeri gy'agitonyeetonye, ataddeko langi ez'enjawulo ziringanga 3,
nga wali olabira ddala nga walinganga ennyuma emabega naye nga ate okusinga bisinga mu bawala abatalina bwe bali. Akati okugeza baserebu batera obbikola. Baserebu nno bo tojja kubanenya kubanga baserebu oluusi alina okukola ebyo vidiyo ye alina engeri gy'aba ayagala okukimansaamu kubanga vidiyo ye ebeera ejja kutambula mu mawanga ag'enjawulo ate ne baserebu balina okusobola okumulaba nti yayase omumwa lwaguteeka bw'ati mu kamera ne gulyoka gumasaamasa wamma n'olaba. Naye osanga bawala batalina bwe bali, talina nsimbi, naye ng'ate mulungi figa yagiyina, naye ng'omumwa agutonyetonye nga gulinga ennyuma nga bwolaba ennyuma yennyini era ogutunulira bwoti nga gulinga ennyuma guyinza n'okukutamya omukazi oyo. Okitegedde? Akati ebiseera ebisinga obungi abantu abeeteeka ennyo mu kwebyula oluusi babeera tebalina kye bali. Naye ate abantu abasinga balinawo ku ssente oba abaami n'abakyalo osanga omwami mu kibuga ng'ali mu mpale kodro oba mu kapiira essaati ayambadde bino ebisaati bya bulijjo naye ng'alina ebibanja 6 alina poloti mu Kampala 4 alina ennyumba z'abapangisa. Naye omuwala bw'agenda okukwana abo tebabakwana. Omuwala akwana wa canvas eri white, jean damage, essaati damage, omulenzi atadde obuuma mu matu. Abawala kwe bafiira. Ekyomukisombi bava mu loogi ng'omuwala afunye olubuto. Abeewaabwe bagenda omugamba nti gende watata w'omwana ogenda okunoonyereza ku muyaaye nga n'essimu akyagikwata. Ye ate ne bw'aba agikutte era n'omunoonyerezaako ogenda okusanga yali asula wa muganda we. Naye nga mu kkubo yatambula ng'agooma ng'era omulaba wa bbeeyi alinamu emitwalo 4 bwe yasokolangako 2 ne mugenda ali ku restaurant. Kumba asokodde kwena. Asokoddeyo 2 asokodde kwena olowooza sente zikyaliwo n'amala n'akuwayo transport akuzzeeka. N'olowooza nti alina bandaali kwasokola alina n'omulimu kumbe talina mulimu. Abayaaye abamu oluusi akyasoma oluusi yeyeweerera oluusi akodde ennaku za pocket money alina ssente zaasikayo n'akuwa n'akuziba amaaso n'akuwayo omutwalo olw'okuba alina kwasika n'oyasama muli mu loogi n'ofuna olubuto. Ebiseera ebisinga obungi era kyova olaba ng'obwana bukulidde nnyo ku nzija z'abakitawe w'abawala era abaana abajjwa kati basikidde nnyo gye bazaala abaana abawala lwa nsonga y'abaana abawala babuyabuya. Abalenzi be baagala ebiseera ebisinga obungi bo bakwana kunyirira kwa mulenzi, bakwana kugooma kwa mulenzi, bakwana mulenzi ayogera ebigambo ebiriko. Bw'awulira omulenzi ayogera ebigambo ebiriko gwe alina wali workshop nga ya bajjiro toyogera. Alina wali workshop nga ya welding toyogera kubanga mu bantu omuswaza obeera mu ovulo mu kibuga mwotambulira. Totukaganye na mutindo. Oluusi omuwala yasoma ali mu senior 4 oluusi senior 5 oluusi mwe yakoma yamaliriza naye nga talina mulimu ali mu kwanibwa. Bano abasiba mu ovulo nga ddugala tabaagala ayagala bali abatukagana n'omutindo ayogera ebiriko. Manyi waliwo enjogera y'abaliko ate waliwo n'ennyambala y'abaliko. Waliwo avubuka abatambulira n'ennyambala ebeera eriko. Bwe bampale kacupa tagisubwa. Bwe bibeera bigatto bino bigundi waliwo kanvaasi ennaku zino eziriko. Omulenzi gyagula omulenzi abala lugoye lwa zeggulo lwagula kati abawala be baagala genda mufunako olubuto munoonyerezaako nga muyaaye nga ne waabwe bamukyawa nga yafuuka muyaaye naye nga ye kyakola ekintu kimu ku designingira abawala kumulaba. Akati ebintu ebifaanaganako bwe bityo akati bwe tuddayo mu kirooto kyo maama ali mu peti naawe oli mu peti kikulaga ki? Oli bwereere obukazi bwo tebuwera maama tajjudde. Gwe toteekeddwa kukola nviiri. Olina okubeera mu kifaananyi ng'ekyamaama oyo olina kubeera wa nviiri nto. Oyo maama Nabinene Mukaakabaka ogwo omwoyo gukutuddemu. Maama Nabinene Mukaakabaka bulamu. Maama Nabinene ayitabira mu kitundu kya Nabunnya n'ekya maama Nabitaka era nga maama Nabinene bw'oba omutegedde yayogerezeganya n'emizimu egyaffe egy'okubika n'egyebukojja emizimu emikyala kubanga bw'obikka Kabaka bulamu n'obikka maama Nabinene Kabaka bulamu ne maama Nabinene bakola ebitundu 2 mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo boogerezeganya abaami n'abakyala ku bajjajjammwe abaazaawo edda. Kakali mu kitundu kya Peti omukyala tasobola kuba na peti omubuuza nti gwe oba olaba tunyumye kati gwe oyinza okubuuza ekibuuzo bwe kityo
olina kuzukuka buzukusi n'ogamba nkoze ntya, maama yandaze nga ndi mu peti njereere nkoze ntya, maama akubanja omubikka, maama akubanja okumwambaza. Leka kwesiruwaza, leka kwewunzika, leka kulinda birooto birala. Teriyo muntu mulala n'ava mu bbanga n'akubuulira bisingako wano. Tukubuulidde zima. Ffe bwe tuba tukubuulira tetwebuuza ku muntu yenna. Okitegedde? Tukubuulira ekyo kye tumanyi kye tutalyejjusa. Ate oba ne bw'ogenda ewantu oba n'ogenda ku musawo n'akyusa mu bye twogedde, kituufu asobola obbikyusaamu. Naye ffe tukugamba nti n'emyaka ne bwe giriyitawo oliddayo n'okola ekintu kye tukugambye olwaleero. Okitegedde? Tusobola okwogera ebintu ebisinga obungi oli n'agenda ew'omuntu, omuntu n'abikyusaamu n'agamba wano tebyatuuse, wano tebyakoze bwe biti. Ffe tukugamba ekintu kye tutalyejjusa. Era ebiseera bwe biriyitawo, kubanga oli bw'akuwuddiisa era asobola okukulowooza nti kyekugamba kye kituufu. Naye era ffe tukugamba nti ebiseera bwe biriyitawo olisanga ekintu kye tukugambye, ffe tetwogera kintu kye tulyejjusa. Okitegedde? Kuba twogera ebintu by'otamaze kusasulira. Akati maama akulaze tajjudde, naye takulagidde ddala bwereere, wabula tajjudde, maama tawera. Omukolo ogwo eyo embaga kw'obadde ogenda ya maama, era embaga yiyo okujaganya kukwata ku ggwe. Akati bw'ovudde wa maama awo ogenza okulaba nga muli mu ttale. Ettale lyeyozezza mu mbaga, otegeera ki? Ettale lyeyozezza mu mbaga, otegeera ki? Ettale ensisinkano ya misambwa, ettale ensisinkano ya bulongo bw'enjawulo. Gwe nkusekeredde muwala gwe, oba muwala oba kawala, kayinza okuba naakawala naye okusinziira ku njogera ye si kawala. Alabika muwala, muwala ali awo mutonotono, si mutono nnyo, munene si munene nnyo, ate wa binabina, binabina. Naye bano abawala abatono ababaako n'olubina, akabina nga kalinga kakata ka lumonde. Abawala bwe batyo, si muwanvu nnyo, mumpimpi ate si mumpi nnyo, mutonotono ate si mutono nnyo, naye nga omubiri kweguli ogw'abatonotono bw'atyo. Kati olubina lulinga akakata ka lumonde. Bw'atyo emikonokono mitonotono, si mitono nnyo. Kakati oba tukabalira mu buwala, oba kakazi oba kiwala, n'endowooza luwala oba kawala, naye ate akawala kaba kasirikitu. Ono si musirikitu kuba ayinako n'olubina olutonotono olugulukidde lulinga akakata ka lumonde. Akati oba tugambe akawala. Kale wadde oli kawala oba oli luwala oba oli kiwala, naye si kiwala, agwa mu sayizi ya buwala, oluwala. Akawala, oluwala lutono, kawala. Akati ekituntundu ekyo eky'ettale, obudde bwo obw'emmimbi z'abajjajjaabo babukulaga, babukuzannyira mu firimu. Eyo firimu, eno vidiyo, abakulu bakulaga kikyoli, biki ebiriwo mu bulamu bwo, biki ebiyinza okuleetera obuzibu. Okulaba peti ng'oli mu peti nga n'omukazi ali mu peti, biki by'oyinza okulaba n'omanya n'ogamba nti bino nabimanya nti birina okubaawo. Kwe kufuna omusajja akwagala n'akwefuulira mangu. Akati be bana bawala b'osanga nga yeebuuza bwe yeekeberako mu dressing mirror n'agamba nti ne bannange figa kweri, akabina kwekali, ebbeere lyange si lyerigudde nnyo, ne banne ekyo ki? Nga bamukyawa bamulekawo, yasooka n'ayagala oli n'amulimba, n'ayagala ono n'amukosa omutima, n'ayagala oli kaali kasonga katono nnyo n'amulekawo. Kati agenda okulaba naye ebintu ebyo ne yeebuuza muli tetuganye ebintu bimpoomera, naye ate nga nninga ajoogebwa obujoogebwa. Kati n'agenda mu dressing mirror. Kati be bana babeera mu birowoozo n'omusanga mu kisenge kino, omuyita emirundi ena nga tayitaba, ng'ali ku buliri asimbye olukono, ali mu dressing mirror atunuulira endege y'eriiso gy'alina, naye ng'alaba temuyambye, nga tewali musajja ayinza mmuwasa. Ate n'abaako waayita. Kakati bano bafunamu n'entondo nga bayise ku bannaabwe nga baafumbirwa.
okitegedde kati abeera mu dressing mirror mu kisenge asimbye olukono n'omuyita ebweru ng'omwagala okitegedde Halima n'oyita Halima n'okonkona Halima kati oluvannyuma ennyo nagawangi bannange obwedda bonna nakakuyitidde bannange wabula mwebaka nkazi wattu bizibu ng'obwedda ali mu kisenge wabula bannaye kyokka eriiso lyange eddungi muntu neweekolako muntu n'osiiga ekisige mukazi n'olabika bulungi kyokka n'akabina kange nkayina n'ekiwato naye mazima ddala Jofule yandekawo kyokka neibula naye nandekawo mu bintu by'okusanga kyokka nali manyi nfunye kato kyokka laba olaba nenze kati yasajja ngenda bivaako kati awo aba ayomba ayina amusaba kati nga yakubye essimu bategese okusinkana ewantu kakati bategese okusinkana ewantu ono ali waka abirowoozaamu mwagale oba nedda kati ng'oli omulenzi olwo yagonzezza obulago nkwagala abula banne tonsesa nze wabula nze n'ebyabasajja byantama muli bayaaye nedda ffenna tetuba bayaaye nze bwe nkutunuulira bwe nti mpulira nga yeggwasaanya okuba naye ala musajja wattu nze ndeka nedda mukwano sembera nkubuulire nze bwe nkutunuulira bwe nti yeggwe omusajja n'alyoka agonza olulimi omusajja n'ayogera ebigambo bali abaasooka bye baayogera edda n'abiddamu kyokka ng'omuwala ono yabiwulirako omusajja n'ajja abiddamu byennyini abaamulimba bye baayogera okitegedde n'asooka agonza olulimi kale ate wabanene bwempisa oyisa omukono ku ngalo zo bannange onkuba mpulira onsanyalaza ate oba banensinza kuta buli muwala gwempitako ndaba mubi awo ne busooka busekamu kakati ogenda okulaba nga nono alimaagira kyokka bannange nze wabula banne ebyomukwano abula nkubulire musajja wattu nja kuddamu kati naddeeka kati ke kaseera mwagendera mu dressing mirror neyennyamira ng'abirowoozaamu okitegedde abirowoozaamu kati omutima ogumu olw'okuba omuntu abeerako omusambwa nga gwasiimye omusajja naye nga gumutega mutego kati omusambwa gumuwa ebirowoozo mukubire oyo mutuufu kubanga omuntu aba namusambwa gwe gumugabaagaba omuntu si yeyekkiririza osanga oli nga kugamba nti nze gwe saagadde kwana simukwana enkya ne weewuunya nga bamusanze n'oguyaaye guli kuba musamba nga gwe gukkuba omusamba gwe gukusiimisa omusajja ne wejjusa luvannyuma okitegedde kati babeera bazze bakkudde bakkebedde n'osanga omuyaaye omulala n'ayogerera bali bye baayogera era naye n'omukwana okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati okusanga omukazi ng'ali mu ppeti naawe ng'oli mu ppeti ogwo mweso ogukulaga nti tolina ky'oyinza kufuna kituufu kagubeere mulimo be bantu mmwe kati abafuna emirimu ne gimala ne gifa ne weeyagala emyaka 2 emyaka 3 egiddako ne giba gy'amaziga olwaleero n'ofuna omusajja myezi 3 mu maaso ne gaba maziga n'akuyisa bubi oluusi n'akugoba oluusi ne mwawukana mu bintu ebitaliimu ate ng'obadde omuwadde omutima gwo ye peti omukazi ali mu peti omukazi alina ky'ayagala obeere omukazi ayagala peti eno ogifuula olugoye ayagala peti eno ogibikkeko omufuula omukazi akufuula omukazi naalongo oyo ayagala omujjuze akujjuze ayagala omufuula omukazi akufuula omukazi ayagala omwambaze akwambaze ayagala omuwe ebibye naawe akuwa ebibyo ekyo kyolaba mu mutwe mu nviiri olina omuzimu ogutayagala kusiba nviiri ogutayagala kukola nviiri ofaanane ng'omukyalo oyo yambale bulungi oggumire naye ng'enviiri ku mutwe okuzazizo nakyo nga toteekamu miguwa toteekamu misono gya buviiri buno bwe basala ku bantu mu Amerika ne babaweereza ne mugula ne banne tulina abakazi wano babuyabuya bagwagwa omanyi abazungu balina enviiri eziri nakyo nga zo oteekamu buteesi kazigo ne ziddawo kati liba zisala ku bafu
bazisala ku bafu ne bazikuba akawoowo ne baziteekamu akazigo ne baziweereza eno masaalu ne bagamba eri tulinayo abasiru baffe, tulinayo abantu abatategeera abatondebwa ku mwaliro ogusembayo Katonda gy'ateeka ebigere. Enviiri ezo kya bugagga tetuziziikira ku bafu eri buli kadde batuteesaako baga tulinayo eri abasiru baffe eri mu busiibwa ffe bwe twawamba. Obusiibwa ffe twabuwamba buli mu ngalo zaffe, kati bo buli kimu kya bbeeyi gye bali. Omuzungu asobola n'okwesalako olwala n'aluweereza mu Afirika ne balugula. Omufirika alina ky'atagula, alina ddala bannayuganda balina kye batagula. Ate oba ne bw'ojja wali eggumba ku mufu osobola oddikolamu neekereesi, munnayuganda omukazi n'alyambala n'aguuma mu kibuga n'akulaga nti yo neekereesi ng'olijje ku mufu ng'ate yategedde nti mufu. Bannayuganda obategeera, kati abazungu eri buli budde batukolera enkiiko batukubako obutabo. Tulinayo eri abantu Katonda gy'ateeka ebigere gy'anaabira ewali ebinaabiro bye gy'afuka. Bwe tukola kino na kino na kino bajja kigula kati abazungu okitegedde. Toddamu kukola nviiri gwe kakazi gwe, toddamu kukola nviiri nkubuulidde. Ate manya maama Nnaalongo, manya maama Nnaalongo. Omala okumanya maama Nnaalongo omanye taata Kabaka Bulamu. Bw'omala okumanya taata Kabaka Bulamu omanye Omulongo Kizza. Ke katundutundu mu ttale w'olabiddeyo abantu abangi n'osanga omusajja ali mu mpale enzirugavu n'essaati ey'ebikuubo. Omusajja oyo ng'asitudde omwana, ng'omwana oyo ali herese. Omwana ali herese oyo. Tegeera taata Kabaka Bulamu n'omwana gwakutte. Noono maama abadde mu peti. Okitegedde. Kakati ebinyonyi by'olengedde bibuuka obwo bulongo. Weetaaga okutambulako oli n'akulukira omwesogo guno n'abaako omukolo gw'akukozesa mwana gwe n'ogenda n'oba bulungi. Ebinyonyi by'olabye mu bbanga ebyo abo balongo abatambulira mu binyonyi ebibuukira mu bbanga, ne wansi nga bawankoko bawambaata n'ebinyonyi by'omu bbanga. Enswa z'olabye ekituntundu ekitudde mu bulongo, ate mu katuntundu mw'olabidde nga zibuuka katundu ka bamaama ba Nnaalongo. Enswa nga zimaze okuva mu bulongo, kuba enswa bwe zibeera wansi ziba nto, buba bulongo. Kati enswa mu kubuuka kwazo zibeera mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Enswa zibeera zambadde ebyambalo byeru, ekikulaga nti ensonga zo zandibadde mu bwerufu, era ensonga zammwe omusambu omukulu gwa Kabaka Mukasa. Kakati ogenze ng'olondalonda enswa ng'ozikwatira Nakato kyeki? Okitegedde. Genda ogabule abalongo ebyokugabula eby'enjawulo. Mulimu okusiga, mulimu ebibala, mulimu amagi, mulimu okubikka abalongo, kubanga enswa babikka mbike. Enswa okubuuka babikka mbike. Bw'omala okubikka abaana ate oluvannyuma ogabule abaana. Ke katuntundu mw'olondera ng'owa Nakato. Nakato maama Nabinene ke katundu mw'otuddemu y'oli omukyala abadde mu peti nga naawe oli mu peti. Mwana gwe weetaaga okutambulako n'osanga omuntu omukugu n'abaako emikolo gy'akukozesa mwana gwe n'okikuba n'ogenda n'obeera bulungi. Kuba omukyala agamba nnyambaza nkwambaze mpa nkuwe. Faanana ekifaananyi kye ndimu mwana gwe nfaanana nja kulaga kyendi. Olaba abakazi mu kibuga nga tasiba nviiri takola kyabeera n'obuviiri bwe bunnakyo, naye ng'abeera bulungi tabulirirwa emirimu gye tegiggwaawo buli kadde gwe bakuza mu gavumenti. Okitegedde. Nfaanana nkuwe, nyambaza mbikka nkubikke, nzigumiza nkuggumize. Okitegedde. Nakato omulondera enswa nga bamuteera mu kikopo. Gabula abaana. Ekyana Kabaka kyakutte abadde mu mpale enzirugavu, Kirongo Kizza kibikke. Omulongo Kizza yaanike katuntundu w'olabidde enswa nga zibuuka. Okitegedde. Enswa zibeera zibuuka ku kaswa. Akaswa ye Mulongo Kizza ye mwana ono gwe bakutte. Bikka, olina okubikka ebituntundu eby'enjawulo. Weetaaga omuntu omuwabuzi omukugu anasobola okutegeera ensonga y'ekirooto kino. Okitegedde. Ye lwaki nkwesibako. Akati sijja kwesibako kusula busuzi naawe. Kansubire nti otegedde. Ate ono Halima yali akoppa mu kiraasi. Yali akoppa. Kakati wakati kandabe. Nali mmanyiko kimu kyakukoppa n'okwetuuzatuuza ennyo n'abalenzi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Weewaawo kansubire nti otegedde bulungi. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.